Cohen bakama abe Bungereza bamutadde ku bunkenke okugatta ebitundu ebyo. Amagezi Cohen ge yafuna gaali gakutikka Muteesa kumutwala mu buwanganguse Bungereza. Muteese II, Kabaka of Uganda, is in London to fight the government's decision to exile him from the little province that is part of the Uganda Protectorate. Abangereza ku muliro baayiwako amafuta bwe baleeta ekiteeso nti olukiiko emmengo lulonde Kabaka omulala. Abaganda ne beesoma okujemera abafuzi b'amatwale ekiba kibe. Gavana Cohen endasi zaamuggwa n'akkiriza okutuula mu nteeseganya n'Abaganda. Era oluvannyuma lw'endagaano ya Hancock oba Wankoko nga bwe yaganja mu budde obwo, Muteesa yadda mu nsi ye mu Okitoba wa 1955. Muteesa teyamanya nti ekyali kigenda okutwala Obwakabaka kyali kitandika butandisi, kubanga vaawo mpitawombi obufuzi yagendera ddala mu maaso okutuuka Muteesa lwe yalondebwa nga pulezidenti wa Uganda eyasooka mu 1963. Enteeseganya ezaali e Bungereza mu 1961 mu mwezi okukola ssemateeka wa Uganda zaalimu ne Milton Obote eyali abaze okufuna ekifo kya Ssaabaminisita kubanga kye kyali eky'enkizo okusinga ku kya pulezidenti. Abamu ku baali mu nteeseganya ezo nga babaza ebyobufuzi bwe bigenda okutambula bakkaanya ekibiina Kabaka yekka kikola omukago ne Uganda People's Congress eky'Obote balemesa Democratic Party. Kyokka enkolagana ya Kabaka yekka ne UPC yagenda efuna ebigiremesa okutuuka mu 1964 lwe yasaanawo. Entalo z'ebyobufuzi zaakwata wansi ne waggulu ng'olweno Ssaabaminisita Obote ne Idi Amin omuduumizi w'amagye babataddeko omusango gw'okubba amasanga e Congo, ng'ate olukiiko emmengo lwesomye lwagala gavumenti ya Uganda esenguke eve ku ttaka lya Buganda efune ekibanja awalala. Ekiteeso ekyo kyatabula Obote, era mu 1966 amagezi ge yafuna okukkakanya ebyaliwo yasindika musajja we Idi Amin ne bakuba olubiri lwa Kabaka emmengo, era katono Muteesa afiiremu singa tebaali basajja be nga Katende, George Malo, Mumiransanafu n'abalala okumuyambako okudduka. Mu 1967 Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka obulala bwonna mu Uganda gavumenti Obote yabuwera. Olwo ebyobuwangwa n'ebyobufuzi by'emmengo abantu ne batandika kubyogerangako mu kyama. Mu 19